Jawano mpulira omaye omuntu ochaza nayo wirango ile sanyo. Wejera program bakongere sawa. Okitegera. Mama. Jukira lunch time. Atobudde butono. Kati batuongere sawa tukongera kale akongera atese dakika 3. Naye nga webase. Eyoko yakabye tukyebaka. Chichi. Struggle. Ndinda ko tukyali mu struggle. Tuli mu struggle. Eri struggle je tumanyi obeno yindala yiyo. Struggle buli muntu ali by the way buli muntu ali mu struggle ye. Buli omwali mu. Buli muntu alina dictator. Dictator eki bwe bwavu. Buli muntu gwakero olwanisa. Era ne wobola baabo nti bali mu struggle eri naye nga at the end of the day balwanisa dictator ono owomunsawo. That's why ntino oli abera agamba nwanirira abantu ninga afuna ekifu. Ne bamusasula bumusaala. Naye namwe abayimbi obwavu balumanga ffe. Obwavu buluma ku mitendera egy'enjawulo. Ne studio sawa zino obwavu bumuluma kuba ina byatannamala. Era waliwo ekizimbe wali ebukoto tekinnaggwa. Bwe bwavu bwe. Kitegeeza businga abadde alina ssente naye nga tebwavu tebumuluma singa neyo project yakola ki? Yaggwa. So buli omu obwavu bumuluma ku mitendera egy'enjawulo nti nze nyinza obba nga ninamu omutwalo nga si kizibu kyange. Nga kizibu kya bukadde 10 ne ate eriyo omulala ate buzibu bwe yanoonya mutwalo naye ayinamu 10,000. Ekitegeera so kati buli omu obwavu bumuluma ku mutendero ogw'enjawulo. Otera kwebaka sawa nga mmeka? Mba sikoze nebaka mangu. Amangu zemmeka? Sawa 5 ez'ekiro. Naye munneyo tugira ne tumbula. Kuba wamanyiro kwebaka era ngendo maliriza ne bwe ngenda mbuliriza wa ngendo maliriza nga nkutte essimu ukali oyinza okgendako mu ebyo byakwepiica katono otulo maliriza otufunye essaawa 9 ali atya akumalako otulo? Gyali era akuma era yabeereyo n'agamba mu buwala nabuwoninga muve ku mwana bannaye bawala muve ku maliro mukazi. Kale awo nno we tuli Khalifah tumulina soko bambulizeeko abakulaba. Amanya n'eddoboozi wamuyita Khalifah Aganaga nakamba accident. Baganda bannange nsanyusa okubalaba bweza ate basiramu bannange assalamu alaikum warahmatullahi. Ate nammwe abazungu how are you? Bampita Khalifah Aganaga. Okwongera okujjukiza omuntu akulaba olunaku olwaliro okwanzikiza bangi bakumanyi naye eriyo yagamba nti leero lwensoso mulaba. Amannya g'amatuufu gwani? Amanya amatuufu bampita Khalifah Aganaga mu Kibi Sadaati. Waliwo ennaku zino waliwo akagundi ke nalabyawo aka principal waliwo emmotoka ya minisita omanyi emmotoka z'abaminisita minister of state kubaako MS ate nendaba nga wandi ataddeko Mama Solomon nange nezijukira nti ate yenze mu Kibi Sadaati. Nti kisolo otegeeza Mama Solomon kisolo otegeeza mu Kibi Sadaati. Wewe tewaba na buzibu. Okyasoma by the way. Ebitabo tubikwasa. Oba wamaliriza? Sinnamaliriza ndi mu kwasaganya September. Tulabe nga atugraduatinga. Hold on. Graduating mu September. Mpozi osoma biki? Kati nkola business administration. Neba nange. Kati kitegeeza kinti omanyi abantu bateekako nnyo obukyayi ebya politics oleyagala yisawo kiki naga gundi ono kamukyawe kubanga era katukole kino n'omulimu gwe tugumugule mese ntugamba kati ngaze yabirimu n'engamba naye abantu bano bakera ku makya nange ne bankuba obucupa ngasiinawo ennyimba ngenda kukola ntya kati okwetegekera heti eno nina okukyusa mangu obwongo bwange ng'obudde bukyali. Khalifah bwengenda n'ensoma business administration enkya n'enkomawo nga nsobola obba manager wa MTN. Sobola okunkwasa entity company number telefone nange ne bagamba ati tutule mu manager waayo. Ngamba nno kubanga eri bayinza obiteekamu ne bagala okunwanisa kuba ndi w'amaanyi kati abanafu ne balabanga engeri gye siri ku side yaabwe kabankube nange ne ngamba waaye eyeterekera butera okukya kanda ivatingeko ngene nsomeko n'ebintu ebirala in case kino singa kiba kifudde subulu patana ekintu ekirala. Oba wetegekera 2026 nga tetumanyi kubanga emabegako ebyali byayita dda nti ogenda kwesimbawo Khalifah ebyaddala bwe kituufu 2026 kyo kale era bwe kijja era nakyo era ebitabo byetaagibwa. Tuli mu kwepreparinga kubanga saa zino tulaba abakulembeze by the way ekisinga okunsomesa ennyo ndaba buli mukulembeze ali ku ssaawa zino mukulu akuze.
kugamba bayina okuseguka either abayagala oba tayagala wagenda bbaawo enkyukakyuka egenda okujja kati njagala mu nkyukakyuka eyo mwebyo ebikyuka nga nze enkyukakyuka eyo nga gwe oli ready oli set for it nti bwe nnengera ani minisita gundi simanya akulirira gundi akuza ali myaka Beti Namboza amaze mu parliament emyaka ameka faabe mukono kikyatukoledde twagala okukyusamu Aganaga wendi Beti alina degrees meka nti 2 nange nzirina nti kiki ekirala nti ate nze ndi muyimbi ate yesina muyimbi okuzaayo era katono emabega wali wasoma before neya business administration gyokoze right now degree gyoliko wali wasoma ki nze nali ebyange ebyokuza nzomya ebintu nno bingi kiki wasoma before this nasomako amateeka ka diploma then ne Makerere nakolako music nebyo so, music omuyinamu diploma then amateeko gayinamu diploma kati wano njagala degree yaddala then wenamala masters then wemala kubanga era tulabira ne omanyi lwaki okusoma kuno njagala nnyo ngamba omanyi some people bagenda ne bagamba Abaganda simanyi Obuganda ebintu byaffe byayononekera mu education Abaganda ebiseera ebyo mu biseera by'aba Muteesa bafuukira aba president abasinga Abaganda bali tebasoma babakozesa endagaano ennyingi nnyo olwokuba abantu bali olw'obutamanya era nakati that's why abantu abamu beebuuza obwakabaka we buli naye ate biki ogenda okwekanganga ensobi yakolebwa wali because kabaka already kabaka lwaki kabaka ayingira okubeera president kaali katego nti because they couldn't get rid of kabaka yalina amaanyi now when they turn him into a politician it's very easy to kill a politician nga twogera ku biseera biri ne bala ndi kabaka ono w'amaanyi bwe tunaba Abaganda tebajja kukkiriza Abasoga tebajja kukkiriza what they did ne bagamba kabaka gwe president ne bagamba owe Busoga gwe vice then politicians ne bagamba kati amaze okgendayo tusobola oteekawo coup kubanga kabaka tosobola mujja ku ntebe ne bwafuuka president osobola okuteekawo coup so ne bateekawo endagaano nti kabaka afuuse president then waliwo prime minister ate prime minister ne bamuwa amaanyi mangi okusinga ate nti that's why obote bwagamba twatakinga olubiri n'agamba amagye ye commander in chief kati ate president nga talina ate maanyi gagamba magye nti kati temugenda awo tuzizayo katono mu history kati okomawo essaawa eno kyeweetegekera oyagala gwe otuuke mu kiibi benga Abaganda tetukyasobola kuddamu kola nsobi ezo era Abaganda ensobi yaffe eri embu tasomesa baana because kati tukyalina kyetusobola kukolawo okujjako okusomesa omugigi gwaffe ne guba nga guli ready okukompitinga Kyannaku nnyo okulaba nti saawa zino Omuganda ali omu gwe tugamba nti Bobi Wine yali capable okubeera we need ku Baganda ku ngeri Abaganda gye tulimu abagezi gye tuli abayaaye engeri gye tuli oba abamu basobola okuba nga baasoma nga balina n'obumanyirivu obwo naye nga ate batiitiizi bibiri si byanjawulo anti ebyo byonna bijja era ogenda okulaba nti lwaki Bobi Wine ali exposed ali informed omanyi okusoma tekitegeeza kusoma busomi nti nsomye ebitabo bifunye naye obeera exposed kati obeera exposed kikwanguyira nnyo omuntu byabadde akutiisatiisa nga tokyabiraba that's why asobola ovayo kati n'agamba luli obadde otuli tontiisatiisa mbojja kunzita abazungu balaba ICC ziraba muggyeeyo kamera anzite kale nga balaba so imagine if we had like 10 Bobi Wines okitegeera we want to compete for presidency tulina over 10 candidates but we have only one bitegerekese tukyali mu program kiri kitya tukyali ne Khalifah Aganaga ndowooza mukitegedde olwoga tuli naye awo gwolabaawo Julian yali awanyenya mutwe agamba mu butuufu tuliweewaawo kyenyinza obagamba ekintu kimu okwetegekera luno olutalo tulina okukkiriza nti kakyama amamera ne bwokagolola Abaganda abaffe abaaliwo ebiseera ebyo entalo zaali nnyingi nnyo tebaasoma that's why Abanigeria batuyiseeko kave mu music kubanga balina bafeera kuti abaaliwo nti fe after independence twafuna ezo civil wars ne zireetera Abaganda be baali abagagga be baali ba doctors ebiseera ebyo bonna baafa balagawa they were the generals mu magye kati tebaliiwo tulina kuddamu kusomesa buto where we can compete ne kati wante tusobola competinga kubanga abalala benkareginze nnyo okusoma ffe wano si bye tuliko tuli mu byankola baana balaga nti mwana gurupu eggaali simanya biki kitegeera
kiri mu kutta abantu b'omu centro, kirina mu kutta Abaganda. Other people are there batwala abaana ku masomero, babiri mu encouraging abaana yingira amagye, ku encouraging abaana kuyiga bintu bya mikono. Ffe tuli mu kuwaanawaana baana gurupu, simanye eggaali, simanya biki, Gaza. Kale, oyo ye Khalifah gwendi naye mukana akaseera awo wenyini kampisewo kaneno Excel Vocational Training Center abakutendeka mu by'emikono byonna natwalayo omwana wo Bombo